Nkwaniriza nnyo gwe munnange akyagyeekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange olunaku olwaleero nga tutuuse ku mutwe ogugamba nti abantu battibwa Ennakulabye. Tuli mu katabo ki? Omulembe gwa Muteesa akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka. Munnange mu kiseera ekyo abantu ba Buganda bwe baali nga bakyali mu mboyaana y'amasaza ate ne bagibwamu ekikangabwa ekirala ekyaleka abantu b'Ennakulabye nga baziirana. Kyali tekirabwangako mu Uganda. Abapoliisi okukwata emmundu ne bagenda nga bakuba bukubi abantu be balabaawo. Ku lwanga 10 Novemba abapoliisi ya Uganda abagambibwa nti baali badduukirira nduulu ezavugiraawo mu maduuka Ennakulabye baatuuka nga balina ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Bwe baatuuka mu masaŋŋanzira Ennakulabye ne bagumbaawo ku nkulungo ne batandika okukuba amasasi mmotoka n'abantu abaali nga bayitawo. Bwe baavaawo ne bagenda nga baggula amaduuka n'amayumba agasulwamu abantu nga babakuba emmundu. Abantu 6 battibwa n'abalala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi. Abaakubibwa mu ngeri eyo baali bantu ba bulijjo abatalina byakulwanyisa byonna yadde omusango gwonna gwe baali bazzizza. Abantu ba Buganda bangi ekikolwa kino kyabeesisiwaza nnyo. Aba Buganda mu National Assembly 3 baafulumyayo ekiwandiiko ekivumirira ennyo poliisi okutta abantu mu ngeri eyo era ne basaba watekebwewo okubuuliriza okujjuvu ku kufa kw'abantu abo. Kyokka ne basaba abantu ba Buganda babeere bateefu yadde n'aba UPC ekibiina ekyali mu gavumenti nabo baafulumya ekiwandiiko nga bennyamira kikolwa kino eky'entiisa kuba kyakolebwa poliisi ya Uganda. Bw'otunuulira ebizze bibeerawo mu Uganda mu myaka 29 okuva ab'Ennakulabye lwe battibwa olaba nti abantu beesisiwala nnyo lwakubanga baali tebannategeera mu kiseera ekyo nti mu bufuzi bwa UPC obwaliwo okutta abantu awatali nsonga etegeerekese kwali kutandika butandisi. Felix Onama, minisita ow'ensonga ez'omunda, bwe yali abuuzibwa ekibuuzo ku TV yagamba nti abo abaakubwa emmundu Ennakulabye baali basiru era kyagambibwa nti gavumenti ya Uganda yalowooza nti oluvannyuma lw'amasaza okutwalibwa abantu ba Buganda baali bajja kuteekawo obwediimo n'obusambattuko. Kino kibaleetere okuwa abapoliisi n'amagye obuyinza okukola nga bwe balaba. Amangu ddala nga bino byakamala okubaawo, poliisi nayo yannyonnyola bweti. Ku lwanga Novemba 10, 1964 poliisi yafuna essimu 999 ng'omuntu asaba poliisi emuyambe ng'asinziira ku bbaala Ennakulabye. Abapoliisi kwe kuweerezaayo mmotoka emu eyali ku gw'okulawuna. Bwe yatuuka Ennakulabye abasirikale basanga abantu bangi nga bakuŋŋaanye nga bawera nga 500. Abo bwe baalaba mmotoka ya poliisi ne batandika okugikuba amayinja ne poliisi ne yeerwanako ng'ekuba amasasi mu bbanga. Era ku Lwokusatu Ennakulabye waalabikayo emirambo gy'abantu 5 nga giriko ebiwundu by'amasasi. Oriema Inspector General wa poliisi mu kiseera ekyo yategeeza nti waali wajja kusibwawo omulamuzi Muyite Corona akulira kkooti ey'enjawulo okubuuliriza mu butongole ebyokuttibwa kw'abantu Ennakulabye okwaliwo nga Novemba 10, 1964. CM Kantinti omulamuzi ow'e Kampala ye yalondebwa okukulira kkooti eno. Ate Eke Kironde pulida w'e Kampala ye yawolereza poliisi ya Uganda. Paulo Jarajani n'abeerawo mu linnya lya gavumenti ya Kabaka. Kkooti nga yakatandika omulimu gwayo, omulamuzi Kantinti yakiggumiza nti tetugenda okuwozesa musango gwennyini ogw'obusi naye tugenda kubuuliriza ekyavaako abantu abo okuttirwa Ennakulabye. Dokita Lekobowamu Kafeero
omusawo w'emulago akebera emirambo yategeeza kkooti nti bwe yakebera emirambo yalaba nti 5 ku bantu abo abafiira Ennakulabye baafa biwundu by'amasasi agaakubwa okuva mu mmundu 303. Teyasanga essasi n'erimu mu mubiri gw'omuntu kubanga gonna gaayitangamu buyisi ne gagwa ebweru. Ekitegeeza nti emmundu ezaabakuba nga zikubirwa kumpi nnyo, naye ebiwundu bye yasanga ku muntu w'omukaaga eyattibwa amayinja yalowooza nti byamutuusibwako lwa kusambibwa oba baamukuba bukubi n'ekintu ekitalina bwogi. Wabula by'ebiwundu ebyali mu kyenyi kiyinza okuba nga byali bya mmundu. Omu ku bantu b'Ennakulabye yalonda ekisosonkole ky'essasi namba 33 n'akitwalira Buganda Poliisi era ne bakiragayo nga ekizibiti. Abapoliisi abamu abaali mu kasambattuko Ennakulabye baawa obujulizi nti abantu baali bagenda kubatta nga babakuba amayinja, naye ate abantu abasukka mu 40 nga batuuze b'Ennakulabye abaawa obujulizi beeganira ddala nti waaliwo n'ejjinja erimu eryakasukirwa abasirikale, wabula baalumiriza nti abasirikale be baagendanga bamenya enzigi z'abantu ne babajjamu ne babakuba era ne bayimiriza n'emmotoka n'ab'ebigere abamu ku bo baabattira ddala. Puliida eyaliwo ku lwa Buganda Paul Jayarani oluvannyuma yagamba nti abapoliisi abaakuba amasasi ne mukama waabwe eyabaleeta Ennakulabye be basaanira okuba n'obuvunaanyizibwa olw'abo abaakubwa n'abaafiira Ennakulabye ku lunaku olwo olw'akasambattuko. Omulamuzi alipoota ye yagikwasa ab'obuyinza mu gavumenti eya wakati, naye tewali kitegeerekeka kyakolwa okusinga ku kugiwandiika. Ebyo byakomaawo. Ekyo nno munnange tekyakomeeyo, waliwo n'ewalala gye nakiwulira era nga lipooti za poliisi ziina we zikoma ne zikomaawo. Abange ebyo nno nange kambifundiikirire wano nzire Ennabalanga Bukoba Kyaggwe, tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.